Okay, mbaniriza nembebaza okubanga mutwegaseko ku Lugonvizi gyesinzira okubeera ng'otulaba mwebale nnyo mwebalire ddala tunakola kirala kyonna program yonna kulegenda kubeera yanjawulo n'olwekyo nkusaba subscribinga sharinga likinga commentinga for any question gy'olina ku nsonga gye tugenda okubanga twogerako oba oliawo ng'ensonga twagyogerako dda nga weetaaga okubanga oddibwamu going to take time okubanga nsoma messages ezenjawulo ezigenda oba comments ezenjawulo okulaba oyinza okubanga oyinamu ekibuuzo kyogamba nti kino oba kino. Amanya gange nze Ssentongo Frederick Lugonvu omwana w'ebusubi kyamaganda mu Lwengo gyesinzira okubeera ng'otulaba mwebale nnyo mwebale ddala. Lugonvizi Show ye programu efuuse ensonga wakati mu kukyusa obulamu bwa munnayuganda ddala omuvubuka wakati w'emyaka 18 emyaka 45 gyesinga okwetaaga kubanga egyo emyaka myangu nnyo okukyusa kyokka nga naawe wali myaka 5 osobola okuba ng'okyusa. N'olwekyo gamba nti ali ku Facebook genda waggulu ogenda kulaba link webanga tosobola kuyingirira mu link osobola okubanga owandiika Lugonvizi Show ku YouTube ojja kubanga ogiraba bulungi nnyo osubscribing olw'ensonga nti abali ku YouTube ate bafunamu ekyenjawulo okukira kwabo abali ku Facebook naye nga n'abali ku Facebook tugezaako nga bwe tusobola okulaba nga tubawa quality ate nga tubawa n'ekintu oba oliawo content ng'amatiza. Vibes ceremonial events tugamba nti kowe n'omulungi ali eyo okulwa omukolo omulungi tugamba nti vibes ceremonial events boyina okubanga weekwata bateekateeka emikolo emirungi balina public address system eyebeera sound balina aboogezi b'oku mikolo abalungi omwana abeera ku mukolo guno ga nti weewaawo. Njagala okwebaza baganda bange musajja wange bamuyita Ismail Asuman mwami Asuman webale nnyo bali ddala twabadde Butambala abasajja ne banjogeza oluyisiramu olwabadde oluzibu ddala naye nga mwena bwe twabadde Butambala mukulikeeyo ate nga ne muganda wange Kenny bwe twabadde Makindye mu kizungu nawe njagala okubanga kulisayo omukolo gwabadde massive ku lw'omukaaga twali Makindye ku lw'okusane tubeere Butambala ne bitambula bulungi n'emikolo egy'enjawulo n'olwekyo tugamba nti gwe naali eyo bw'obanga oyagala public address system oyagala ba ku mikolo aboogezi abalungi oyagala tents oyagala butebe diko aliko n'ogamba nti abasajja batesteesa omukolo gwange weekwate vibes ceremonial events ojja tusanga ku Hamu Towers wano Makerere opposite Makerere University main gate tuli ku mwaliro gwa kusatu bw'otuukawo ojja kulaba ebipande omwaliro gw'okusatu twagwefuga ebipande bya vibes ceremonial events bw'obanga oyise mu lift obanga oyise ku madaala k'otuuka ku mwaliro gw'okusatu obupande bugenda kubanga bukulaga bulungi nnyo vibes ceremonial events oba tukubira ku simu eya 0753 98 5639 0753 98 5639 neya 0783 ye vibes ceremonial events yeriko ku lwaleero. Olwaleero nyina ensonga enkulu mu zonna enkutteko ennyo ensonga eno okunkwatako nzize njifuna nzize njiwulira abantu bangi bazze bambuuza nnyo nti mwami Lugonvu nina ssente zange bweziti nsobola kuzimbawa. Ekibuuzo kino kimpaliriza okukola program number nga tutunuulira wa poloti entuufu olina kugigulawa. Kyekibuuzo ndowooza kyenjagala tukozese. Poloti entuufu olina kugigulawa. Ebibuuzo biringa bingi byolina okusooka okwebuuza. Abantu bangi akeera ku makya naga nti nyina ssente bweziti nsobola kugulawa poloti. Ekibuuzo ekisookera ddala gw'ogyagalawa. Ompuliriza bulungi. Ng'okyebuuza w'osobola okugula poloti sooka obeere ne option eyiyo n'okwagala okuko nga weebuuza nti oyagala poloti naye gwe ogyagalawa nga tonnabuuza w'osobola gigula tonnabuuza bbeeyi eri etya sooka weebuuze nti nze nandyagadde bwe nti tosobola kugamba nti njagala mu kitundu bwekiti oba mu kitundu bwekiti naye twagalira mu nguudo ogyagala ku luguudo ki? Bw'oba ng'ofuluma mu Kampala osobola kugamba nti njagala ku Masaka Road tosobola kugamba nti njagala Kyengera. Ekyo kibeera kizibu kubanga ssente z'olina zisobola okuba nga tezigulira Kyengera naye nga tezigula Nabbingo, ziyinza okuba nga tezigula Kyengera naye nga zigula Ensangi ate ng'omuntu opportunities z'ofuna Ekyengera n'ow'Ensangi z'afuna. So ng'okyebuuza wa w'osobola okugula poloti sooka weebuuze nti gwe w'ogyagala. Wa w'ogyagala bagereza ku nguudo osobola okuba ng'ogyagala ku Masaka Road oba n'ogamba nti njagala ku Hoima Road oba ku Mityana Road
oba ku Jinja Road. Olwaleero ngenda kulaga option z'ofuna ne opportunities z'ofuna ku buli luguudo olufuluma ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala. Na lwaki wandibadde oliko enguudo ze weekwata ez'enkizo okubanga kwogula poloti? Lwaki wandibadde oliko enguudo ze weekwata ez'enkizo okubanga kwogula poloti? Kino kigenda kukubeerera bwe kiti. Ng'omaze okumanya w'oyagala poloti yo, ebiseera ebisinga kisinziira bwe wali ogenda gy'oli naddala bali mu mawanga ag'ebweru, wali ludda wa. Njagala okwebaza Jennifer mama papa ali mu ggwanga erya America, y'omu ku batasibwa puroguramu eno, n'abalala ab'enjawulo baganda bange ne bannyinaze abali mu mawanga ag'Abuwarabu. Bino ebibuuzo mwe muze mubimbuuza. Ng'omaze okumanya oluguudo kw'ogyagala, sooka weebuuze ekiddako ozitowa kyenkana ki? Ng'omaze okumanya nti njagala ku Masaka Road ozitowa ssente mmeka? Waliwo omukyala oba muwala yampeereza message ng'ayina obukadde bw'ensimbi za Uganda 4.5 ng'ayagala poloti e Buddo. Okutuuka e Buddo oba waakayita Kyengera, nga poloti gy'ayagala e Buddo tafaayo ku bugazi ki, naye ayagala poloti e Buddo. Naye obukadde 4.5 okufuna poloti e Buddo ogenda kufuna fuuti 15 ku fuuti 25. Okufuna fuuti 5 ku 5 e Buddo ku lwaleero otandikira mu bukadde 25 ku bukadde 3. Okufuna fuuti 5 ku 5. Okufuna fuuti 5 ku 10 otandikira ku bukadde 5 kudda waggulu. E Buddo awo ekitegeeza nti wadde oyagala ku Masaka Road naye option ya Buddo togisobola, olina obukadde 4.5. ye obukadde 4.5 waliwo busobola okugula nga si Buddo, naye ng'ate byogenda okufunira we buguze bisinga ne biwandifunye e Buddo. Omaze okumanya oluguudo lwe weetaagako polotiyo. Ekibuuzo ekiddako ozitowa ssente mmeka? Ssente z'ozitowa z'olina ze zisalawo osobola okufuna poloti. Ekirala, tunuulira w'oguze poloti wakwanguyira okugenda ku mulimu. Abasinga obuzibu bwe tulina n'obunafu bwe tulina, bwe tuba tubala ewala w'ekibu, bwe tuba tubala nti poloti eri wala, tugibalira kuva mu Kampala. Omuntu eyagenda e Saudi Arabia, omuntu eyagenda Oman, omuntu eyagenda Kuwait oba UAE, kobeere ng'oli mu America, mu Germany, mu China, mu Bungereza nawa, oba tokyalina birowoozo bya Kampala wakati. Ekibuga Kampala kitandise okugaziwa. Kati abasajja bakutte za arcade, bakutte ebizimbe ebinene zi mall bazizimba mu Kyengera. Kati gwe ki ekikyakuleeta mu Kampala? Kitegeeza nti obuwanvu bwa poloti eyo tobubala ng'ova mu Kampala, bubale ng'ova wa w'oyagala okuteeka omulimu gwo oba w'oyagala okussa bizinensi yo. Bizinensi wandyagadde giteekawa, nga bizinensi w'oyagala ogiteeka osinzira ne ku kapito gw'olina. Omuntu ow'obukadde 15 ow'obukadde 20 wandibadde weesonyiwa ekibuga Kampala wakati, kiveemu. Kubanga ezo ssente ozitadde mu zzaala, naye ate zirina bwe zisobola okukola edduuka erisuubuza nga n'ababadde bajja mu Kampala bajjawwo. You get me? Nti bw'oba obala obuwanvu bwa poloti, nti poloti gye njagala erina kubanga teri wala nnyo newe ngenda okussa omulimu, toddamu kubala poloti. Kino nkibagamba abagala okugula poloti, toddamu kubala poloti ng'ogibalira kuva mu Kampala wakati. Tokyalina kyeyagala mu Kampala wakati. Bala poloti ng'ogibalira wa w'oyagala okussa bizinensi yo, awo wengenda okujja. Eri mu buwanvu ki? Okuva w'osobola okukolera n'ewali poloti waliwo buwanvu ki? Tosobola kubanga ogenda kukolera Kyengera n'okwata poloti n'ogigula e Kakiri. Oyina ekikyamu ku bwongo, kubanga transport gw'ogenda okukozesa agenda kuba mungi nnyo. Omuntu agula poloti e Kakiri oyina kubanga either business ogenda gissa Kakiri, ogenda gissa Namusera, business ogenda gissa mu Wakiso oba mu Nansana. Omuntu aguze poloti e Kakiri tewakyali kikuleeta mu Kampala kuzungira mu Kampala nga Wakiso akuze, anyirira ateekeka mu business, emisolo gikyali wansi, obukwakkulizo bukyali wansi. Kati okyanona ki mu Kampala eno mu mugotteko ogw'okulwanira ba client? Kwata ssente z'obadde oyagala okutandisa mu Kampala, ssente ezo zikwate oziteeke e Wakiso, zikwate oziteeke e Kakiri wennyini,
ng'okimanyi nti nsula mu Kakiri nkolera mu Kakiri. Abasajja batandise okussa zi hardware e Kakiri. Abasajja batandise okussa ennyumba z'abapangisa e Kakiri. Abasajja batandise okussa amaduuka agasuubuza e Kakiri kati gw'okyazungira mu Kampala. Nga sente zikuzunziza mu Kampala zi sente ze weetaaga okutandika bizinesi ennene e Kakiri oba e Wakiso. Kitegeeza nti sooka obale distance okuva w'osobola okukolera we wandyagadde okussa bizinesi ne w'ogenda okussa ennyumba yo oba yakuzimba. Bw'oba ng'onoonya poloti yakuzimba mu nnyumba z'abapangisa sooka onoonye nti okumpi awo waliwo akatawuni ng'abakakoleramu bapangisa. Ekyo bw'omala okimanya nti weekali good to go. Osobola okugamba nti nedda baŋŋambye nti emaya wakyali watono ennyumba zayo za mitwalo 10. Yes, ennyumba z'emaya zikyali za mitwalo 10 onoonya mu Kyengera. Naye ne Kyengera yaliko nga maya. Kyengera atandise okufunda n'okugwawo abantu bayingidde ensangi. Omuntu akolera ensangi ng'ennyumba bagimupangisa emitwalo 20 bw'anaamanya emaya nti ya mitwalo 10 okuva ensangi okutuuka emaya batwalirawo siringi 10. Kitegeeza nti agenda kujja apangisa ennyumba yo. Nsangi agenda kutuuka jjule maya agaziwe ekibuga maya. Nga mu maya mwe muli ennyumba ez'abapangisa n'ennyumba eza bizinesi. Kitegeeza nti kati gwe weekwate nga bukyali maya, weekwate nga bukyali Katende, weekwate nga bukyali Mpigi. Eno ekibuga kitandise okutuyiira. Fe abadde edda mu byalo kitandise okutuyiira. Kitegeeza nti ekibadde kikusiba eno mu Kampala, ekibadde kikusiba mu Kyengera, ekibadde kikusiba mu Nabbingo ddukayo. Sente ezigula fuuti 5.5 Ekyengera zikugulira yiika Mpigi. Kankikuddiremu. Sente ezigula fuuti 5.5 Ekyengera zikugulira yiika Mpigi. Naye nga Mpigi wa leero muwe emyaka ekinene 3 kwena kw'etaano agenda kuba tamanyi Kyengera, kubanga Kyengera afunze ali mu kuyiwa mu Nabbingo. Nabbingo atandise okufunda, Nabbingo ayiwa mu Kitemu, Kitemu atandise okufunda ayiwa mu Nsangi, Nsangi atandise okufunda ayiwa mu Maya, Maya atandise okufunda akasuka Mpigi. Lwaki togendayo nga bukyali? Toddamu kubala buwanvu bwa lugendo ng'obubalira ku Kampala, kubanga Kampala amakulu gye gali, naye kati ate abalengerera ewala tebakyali mu Kampala. Ng'omaze okubala olugendo sooka otunuulire kye bayita room for expansion. Singa ogula poloti eyo, singa ogula poloti eyo ng'omaze okugigula okyalina omukisa omulala okugaziwa wangi. Singa ogula poloti eyo okyalina omukisa omulala okugaziwa. Omuntu aguze Ekyengera kigenda kukubeerera kizibu okufuna poloti endala Ekyengera gy'ogula kubanga za bbeeyi. Omuntu aguze Mpigi oba Ensangi oba Emaya ow'Emaya naddala akyalina omukisa okugaziira mu Katulaga, mu Nanziga, akyalina omukisa okugaziira e Bulwanyi. You get me? Okuva e Bulwanyi okutuuka Emaya ku kkubo wano boodi ereeterawo siringi 15. Lwaki togenda n'ogula e Bulwanyi okusinga okubbira mu Kyengera wano ne mu Nsangi oluusi? Genda ogula e Bulwanyi otandike bizinesi, otandike okuzimba amayumba go. Ekibuga kiyiwa mu Maya. Omuntu agenda kubanga akolera Maya ng'asula mu nnyumba ze eziri e Bulwanyi. Oba gwe kennyini teekayo ennyumba y'amaka ng'ova Bulwanyi n'ojja n'okola wano. Omaze okutegeera okugula poloti. Wa w'oyagala poloti yo kyekisooka. W'oyagala poloti to specifyinga nti njagala mu kitundu bwe kiti. Wabula lamba oluguudo nti njagala ku luguudo bwe ruti. Bw'omala okulamba oluguudo kw'ojagala sooka weetunuulire ozito w'otya. Bw'omala okumanya obuzito bwo kikuyamba nti bw'obanga oyagala ku Mityana Road obuzito bwo bwa Bulenga, obuzito bwo bwa Bulaga, obuzito bwo bwa Buloba, obuzito bwo bwa Bujuuko oba kuyitawo Buyala. Ebyo bw'otandika okubimanya ng'omaze okutegeera ssente z'ozitowa. Kaakati abantu abamu tebakyazimba na Bujuuko,
akatundu ke batandise okugulamu bakayita akatundu ako bakayita bw'ova ebujuuko waliwo w'owetera so erinnya lidduse naye oba ofulumye abali kukola oluguudo lw'Emityana road mulaba ofulumira n'otandika okufuluma ekibira kya payini ekibira kya payini kubanga wano mu bujuuko wandibadde si wa bbeeyi naye bano abasajja b'amakampuni ekintu kye baakola baagulawo ettaka yiika kyekiri kye baabakola kyebugamba nti kati gwe dduka maaso obeesooke nga tebannajja kutatta nayo ogula ebiyiika zo nga 3 kubanga baagula bujuuko nga basinga balabanga owalayisi ne batema poloti mu bujuuko. Poloti ya bujuuko yatandikira mu bukadde 5 fuuti 5 ku 10 abasinga gabagamba nti sigula mu bujuuko ku lwaliro poloti ye bujuuko abasajja abaaluba bagitadde ku bukadde 15 oba fuuti 5 ku 10 15 ku bukadde 2 fuuti 5 ku 10 n'ekyo ekiguze bujuuko kati gufuluma wo weyongereko maaso emuduuma abasajja bagula muduuma bw'oba obala distance ya muduuma togibala kuva mu Kampala gibale Bulenga gibale Buloba gibale bujuuko nti olina bizinesi bujuuko osula muduuma kati bwe tukola bizinesi Kampala tugenda tumufuluma ojja kwebuuza nti luguudo ki kwolina okugula poloti bw'oba ogenda okugula poloti wandifudde ku nguudo ki era enguudo zino zirina kyanjawulo ki obuwanvu bw'oluguudo kwogenda okugula poloti nkugambye tolina kuddamu kububalira kuva mu Kampala ekibuuzo ekiriwo oli mwannyinaze oli Saudi Arabia ofuna emitwalo 8 omwezi ku ssente ezo emyaka 2 emyezi 24 kw'oyagala okugula poloti kw'oyagala okuzimba osigazeeko ne ka capital oba wavaano ng'olina poloti yo kw'oyagala okufuna akasente akazimba osigazeeko ne capital kyokka at the same time capital gw'obala omubalira mu Kampala okitegeera omubalira mu Kampala tekigenda kukolera kubanga capital gw'onaasigaza ajja kuba tasobola kukubeeza mu Kampala. Njagala okutunuulira enguudo ez'enjawulo ngenda tunuulira enguudo 4 ze tugenda okussaako essira. Tugenda kusesera ku luguudo lwa Masaka road tusse essira ku luguudo lwa Mityana road tusesera ku luguudo lwa Hoima road tusesera ku luguudo lwa Jinja road Ntebe road muleke Ntebe road waabo abalina amayumba gabwe naga nti kati njagala kusulako ku Ntebe road wala naye ate wa bbeeyi toyina kikutwalayo mu kaseera kano ng'okyali mu mbeera ya expansion. Kakati wano munzikirize nyina ekintu nga sinaba kumenyera mu nguudo ekyanzijidde mbadde nkikola naye nga nkikolera ku mukwano mungi oluusi na Luganda nti omuntu yava wano ng'amanyi Lugonvu n'agamba Lugonvu oli muganda wange oli mukwano gwange ewaka sirina gwe neesiga bwe nakwata sente naziweereza maama n'aziweereramu abaana wadde nga nze sigamba nti okuweerera abaana kibi naye ati nali njagala zinzimbira akayumba zingulire ka poloti oli nagamba nti naziwa mwannyinaze nagenda okudda waliwo yankubidde essimu nankwasiza ddala ennaku in fact muntu yakiŋŋambye akoze emyaka 2 kati ali ku site jaggwako naye obusente bwe yasobola okufuna n'abuweereza bamuzimbira ennyumba oba akayumba bambi bamuzimbira oguyumba nga gufulukwa gwa bisenge 3 temuli siringi temuli nzigi ebijji byebateeka wabweru tebitegerekeka toyi bagizimba mu lujja wakati yaŋŋambye mbadde nsaba nampeereza transport neŋŋenda nambula ennyumba ye naga nti nsaba ogende n'omwami oyo omuzimbi wa Focus munambulire ennyumba eyo munsalirewo asobola okugikyusa n'agifuula ennyumba oba tugijjewo nga naye kennyini muli akiwulira nti ennyumba emumenya oba ennyumba eyamuteekako ssente teriiwo kyenkana guyumbayumba gufulukwa. Olwagituuseeko ng'omusajja tannampa magezi nakumpabula namugambiddewo nti omanyi ennyumba yono tugijjewo tutandike empya. Omwana kati yakayiwa block 3,000 yaye trip z'omusenyu 2 nagamba kakole yafuna obusente bwa seminti n'omwezi afuneyo obusente bwa leba atandikiraawo. Naye njagala ofumitirize ng'oli ku kyeyo ng'okolerera kufuna kayumba
ogenda okugera oti omuntu azimbye gwe wadde sente akuzimbira ennyumba n'osanga nga tekitegerekeka lwaki tomugwa mu malaka. Kati kino ekintu kye natandise okukola abantu abamu nakibagamba nti teweesigisa sente muntu gw'otasobola kusiba. Teweesigisanga sente muntu agenda kuwa excuse. Mugandawo, taatawo, kojjaawo, sengaawo, baabawo oba olusi maamawo. Sente zino zifuna ebizibu naye yajja kuba asobola okunnyonnyola nti sente zino nazikolamu kino, sente zino nazikolamu kino, nga agenda kunnyonnyola bunnyonnyozi, tagenda kugamba nti owange sente omuntu ze yampa wadde nyina ebizibu naye nyina kukola bwenti na bwenti, ekyo tagenda kifaako. Kaakati wano omukulu Joshua Musasi sooka ojje wano nkyalina bakama bange jangu obabuuzeeko kati ono ye jangu wano jangu mu kamera program zetukola tuzikola ku TERI ye Joshua Musasi zinsuuga akola ku CBS FM sooka obabuuzeeko katini muli mutya basebo ne banyabo wewa ze Joshua Musasi ono muganda wange Lugonvu yes tuludde twatandikira mu kubba bikajjo katukuza bavunanyizibwa kati mutewoliza sooka otulaawo malirize okwogera ne bakama bange bano. Ekintu kye natandise okukola ogenda kunzirizaawoko wano sawundi ayingira mungi. Ekintu kye natandise okukola abantu abamu bw'obanga okimanyi nti maama wo gyali, taata wo gyali, baganda bo gye bali, naye toyina bali mu kyalo, akayumba okaagala mu maya, akayumba okaagala mu nsangi, akayumba okaagala mu kakiri, okaagala mu wakiso, oluusi mu mpigi. Okuva mu kyalo okujja okuyambako kizibu, abali mu Kampala okubeesiga kizibu. Natandise okukwatagana n'amakampuni nange gemmanyi nti eno kampuni tesobola kundyaza amaanya nga nsobola ogisiba. Nakwataganye n'omwami gwe nali naye wano ne tukola memorandum of association ku Lugomvizi Show. Tugenda kubanga tukwatagana n'abantu. Twatandikidde ku mukyalo oyo. Waliwo bye mbadde nkola naye nga mbikola ku Luganda na mukwano nti oli mumanyi sigamba nti abadde bweru naye bwe nkirabye n'obulumi bwe nfunye ne mmanya kye muyitamu. Osobola okunneekwata n'ogamba nti nandyagadde ennyumba bweti, poloti yange eri wano, nsaba omwami yankubire pulaani, tulabe ennyumba gye tusobola okussamu eyinza kumalawo sente meka, tugizimbe tutya. Ne tuzimba akayumba mu kibanja mpola. N'obeera nga gy'olinga omuwarabu akuboggolera naye nga wadde buli lwakuboggolera nodda mu kasengeko oba nodda mu toyi gye bakuteera akaliri, otunula ku kifaananyi eky'ennyumba yo weetuuse n'omanya ensonga lwaki okola. Tewali kibi ng'omuwarabu okuboggolera naye nga tolina kibalaga Uganda. Tewali kibi ng'omuwarabu okuboggolera naye nga sente zo ku akawunti teziriiko. Tewali kibi ng'omuwarabu okuboggolera naye nga tolina wadde kapoloti nga ne ze waweereza baazirya. Be baana abagwa eddalu n'agamba nti nkolera ki? N'agamba nkolera ki? Kati kino njagala ng'omuwarabu akuboggolera ng'oga nti mboggolera naye ez'omwezi ogujja zimpe, azikuwe olabe amatofaali ge ziyiye, azikuwe olabe omusingi gwe zisitudde, azikuwe olabe ku lisiiti ya seminti, azikuwe olabe ku musenyi oguyiriddwa, azikuwe olabe ku musingi nga gusituse. Naawe ojja mugamba nti boosi weebale. Tetugenda kuddamu kufuna kwekyawa nga tulaba ensonga lwaki tukola. Tewali muntu akyawa bufumbo ng'abeera mu bufumbo nga talaba mwana. Omanya nti omusajja ambogulira naye omwana waali. Omusajja ambogulira naye sente azimpa ngulira gomesi. Naye sente azimpa nkolera kino. Tewali kibi ng'okubeera awo nga tolaba kyokolera. So twakitandise oyinza okuba nga either abantu bwe bali wala oba nga abantu bwe balina less knowledge ng'okumutuukirira ojja mutuukirira naye nga sente zanaakusaba ate Lugonvu bw'amulaba ziyinza okubeerako wansi. Naga nti ono mwami Lugonvu mumanyi, ennyumba gye yandizimbidde obukadde obusatu naga nti mpa obubiri ekitundu. Tasobola keera ku makya kusaba amatoffaali 4,000 nga wagendawo 3-5 ku Lugonvu. Era ebitaano ebisigala bagamba nti mwami Lugonvu bino bizimbe ka toyireti oba bino bizimbe olubalaza. So muyina ennamba yange osobola okumpeereza mu email oba abali ku YouTube osobola okumpeereza mu email noga nti mbadde nsaba onkwasaganyizeeko nzimbe ennyumba yange. Mu mpola mpola ngenda okudda nga ngirabako nfuna amaanyi agakola ng'ompeereza ebifaananyi. Tugenda kibakolera nga nina omwami wa Focus Construction. Nja kwongera okumuleeta ndowooza wiiki eri abadde akyali bize, nabadde ngezaako okumunoonyaako programu enadde ndi wagikola naye
naye ne tumaliriza nga simufunye olw'okuba nti yali wabweru wa Kampala ayina emirimu egimutwala naye tujja kwongera okulambulula ekintu kino wabula nga osobola okitandika. Waliwo n'abo agamba nti obusente bwange mbufuna njagala gula ka poloti, naye sente bwe naziweereza ogula poloti yagulwa. Osobola okuntuukirira noga nti mbadde njagala poloti ku luguudo bweru tinenkuwa amagezi nti tojja gifuna, yongera ku sente oba tugule wano ne wano. Nenkubulira na lwaki wandiguzaawo wembeera nkugambye okugula, kubanga ndi ku ground nsobola okumanya luguudo ki olufuna, lwaki teweetaaga kugula poloti mu kitundu kino, kubanga ne bw'onaagigulamu egenda kukutuulirira, togenda sobola gizimbamu, togenda nakufuna mulimu gw'otandikawo mu kitundu ekyo nga wa bbeeyi nnyo oba nga watono nnyo, wa layisi nnyo. So okugula poloti tugenda kubanga tukwasaganyizaako. Bw'obanga oli wabweru osobola okuŋŋamba nti njagala poloti ya sente bwe ziti, nompa omu ku booluganda lwo ne tugenda mu kampuni, nga owooluganda lwo tagenda kuwa excuse eyogamba nti ate kakati nabadde ngenda okugula, maama n'alwala, maama embwa n'emuluma nenzijjako 5 kakati guni nakola embaga. Omumpanga kye mwagaza kuteeka mukono ku ndagaano nti nze Gertrude Nabiryo nguze poloti yange fuuti 5x5 oba fuuti 4x5 oba fuuti 5x10 njiguze sente bwe ziti. Ababaddewo be bano nga Lugonvu ateekako omukono gwe, Mwannyoko nga ateekako omukono gwe, oba muganda wo oba maama wo oba taata wo nga bassaako omukono, nga poloti yagiraba. Kijja kwanguyira okukola eyo gy'oli. Omuntu akuboggolera okolere muzira ng'otegedde nti akapoloti ko kaakano ng'okatunula nako ng'ekifaananyi okiraba, nga naawe olagiza noga nti oyo ayinza okunnyingira mu nkubirewo kasennyenge. Kigenda twanguyiza, ndaba nga obulamu bw'abantu bugenda kukyuka. Kye mbadde nkolera emikwano n'abantu ab'enganda abandi okumpi, kankigaziye kitandika okuba nga kigazibwa, kubanga kampuni nzirina ezitasobola kundyaza amaanya, ezitasobola kunziba, ezisobola okunkolera ekintu ekituufu era ekirungi. Kati nnyo nga tukyatunuulira luguudo ki lwe wandibadde osaakesera, njagala okukulaga emiganyulo gy'ofuna n'opportunities eziri ku buli luguudo, na lwaki enguudo ezimu wandizeesonyiye n'ogenda ku nguudo endala. Kati nnyo kanveeko mu Kalanka Vibes, tugenda kubanga tukomawo tutandikirawo programu yaffe olunaku olwaleero. Omukolo gufa nteekateeka kyokka kya nnaku nti teguddibwamu, naye okwewala bino byonna weekwate Vibes Ceremonial Events bakunyumisiza omukolo gwo, anti omukolo gwo baakugufuula gwa byafaayo. Balina aboogezi b'oku mikolo ng'okukyala, okwanjula, embaga ne corporate functions zonna. Batimba ku mikolo, bakola cakes, videography, bapangisa tents n'entebe, bakafule mu kuteekateeka embaga. Kiyite wedding planning. Gwe tuula butuuzi olatte, ebirala obibalekere. Vibes Ceremonial Events basange ku ofiisi yaabwe gali kwoleka ku kizimbe gaggadde ekya Ham Towers opposite Makerere University Main Gate, oba kubira omwana wa taata Sentongo Lugonvu ku 0753 985 639 oba 0783 403 492. Vibes Ceremonial Events. Weewaawo mbakulisaayo n'embebaza okuba ng'okyali ku Lugonvu Show gy'osinzira okubeera ng'otulaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Yongera okusubscribinga ku YouTube channel yaffe ya Lugonvu Show, YouTube channel kwe tuli. Subscribinga, commentinga, likinga, ate nga namwe abali ku Facebook osobola okuba ng'oddukirako ku YouTube tugiwanike eya Lugonvu Show, kubanga programu nga zino nkakasa nti oba oliawo buli lwe nkola programu eno nfunamu omuntu omu, ababiri oba basatu oba 10 benkyusa obulamu bwabwe ne balaba ebintu nga basobola okukikola. Nze nyina ekirowoozo nti Lugonvu bwe mba nsobola, lwaki ndowoozesa abalala nti tebasobola? Ekyo ky'ekizibu kyange, nti buli kintu kye nsobola na buli kintu kye nali nkoze nzikiriza nti waliwo omulala akisobola, kubanga sinze mba nsoso kikola. Ate nzikiriza nti buli kintu ekyali kikoleddwa nsobola okukikola wadde sinatuuka kikola, era waliwo n'oyo omulala asobola okukikola. N'olwekyo ekikulu mu byonna kwekkiririzaamu, ekikulu mu byonna kumanya maanyi go. Amaanyi gakuli mu mutima, gakuli mu birowoozo byo. Bw'okkiriza nti osobola ogenda kusobola, ogenda kusobola. Vibes ku lw'emikolo emirungi. Omuntu yenna bw'akubuuza nti kampuni ki esobola okunteekerateekera omukolo gwange ne gufuuka ogw'ebyafaayo, omukolo ne gufuuka ogw'ensonga, ne gufuuka ogw'enkizo, Vibes Ceremonial Events ye kampuni gy'ogenda okwekwata, egenda okuteekerateekera omukolo, egenda okuteekerateekera embaga, okwanjula, okukyala, corporate function, ogituuka kuga nti eno embaga yange ddala nga mbaga yiyo. Balina aboogezi b'oku mikolo abalungi,
bayina abatimbi, bayina dikonga mulungi aliko public address system kyekyo maridadi sana okuba omuziki noga nti weewaawo n'abavudde busubi kyamagana badangaga nti vibes etegeka tokola mukolo gwogenda kwejjusa tegeka omukolo tukwaga nti saakisuubira kino weekwate vibes yegenda okukolera ekyo ate nga tulina tents n'obutebe okumanya ebisingawo ojja tukubira ku 0753 98 5639 oba 0783 4 34992 oba okujja ku office zaffe gali kwoleka ku Ham Towers Makerere opposite Makerere University main gate ojja okuba nga otusanga tuli ku mwaliro gwa kusatu kotuukawo tosobola kubula obupande bukulaga butereevu nnyo bukwolekeza paka ku office eya Vibes Ceremonial Events mwaliro gwa kusatu kotuukawo manya nti otuuse waka omukolo gw'okufuuke ogw'enkizo. Nagenze okuwumula nga njagala okutunuuliza enguudo nguudo kize wandiguzeeko bwe nabadde ntandika nakubulidde biki byolina okugoberera gwatwegaseeko wano sooka omaleyo ojja kuddayo olaba ekitundu ekisooka eyakatwegattako wano nakubulidde byolina okusinziirako ng'ogenda okugula poloti sooka osinzire nti ojagala ku luguudo ki ekyokubiri ozitowa ssente mmeka ekyokusatu waliwo obuwanvu ki n'okutuuka weeyagala okukolera si mu Kampala waliwo obuwanvu ki n'okutuuka weeyagala okukolera ekyokuna room for expansion eri etya wakyali wasobola okuguza bw'ogula eyo poloti gy'oguzaawo okyalina obusobozi okufunayo akapoloti akalala k'ogula bw'obanga tokyalina busobozi gula akapoloti akalala k'ogula nga oba oweddemu omanya nti oweddemu awo togulaawo wakyaliwo abeeteefuteefu okutunda if yes manya nti ogula abeeteefuteefu osobola obbagula ekirala ky'olina okutunulira ebyo nanga biwedde tunuulira room for expansion njikubuulidde distance nakugambye togibaliza nga bonaga nti ezo ploti ziri wala tukomawo okubala ewala wa waka waffe nga tusinzira mu Kampala wakati nakugambye ekibuga kisenguse kati abantu badduse mu Kampala akeedi nkalu kati abantu bazze mu byalo amaduuka ge bagatadde mu Kyengera bagatadde mu Nsangi bagatadde mu Nabbingo bagatadde mu Kitemu bagatadde mu Mpigi bagatadde Wakiso bagatadde mu Kono Seetalugazi na Bulenga na Bujuuko kakati gwe akyalowooleza mu Kampala nga wolowooza ekibuga kyo nti distance gy'obaliramu oli kakya. Njagala tutandikire ku luguudo lwa Masaka Road. Lwaki Masaka Road lwe luguudo lw'enkizo lwandibadde osooka okulowoozaako ogulako poloti wadde nga abamu bajjaga nti Masaka Road wa Bay, Masaka Road yes wa Bay. Naye kiri bwe kiti Masaka Road ono bw'oba omubala tomubala ng'otandikira mu taxi etwalira MEKA e Kampala onoonya taxi zetwalira ogenda kukolayo ki kyoba osooka okwebuuza sooka otunulire Masaka Road ono obuuze nti obukadde bwange 10 obukadde bwange 8 busobola kugulawa otegedde nti yagala ku Masaka Road kati buuza nti sente ezo zisobola kugulawa sente ezo bw'omala okumanya we zigula kankulage ekintu kino mu kifo ky'okuzuzumbira mu Kyengera n'obukadde bwo 8 bagenda kuwa kafuuti 2 mu Kyengera bw'onaaba okafunye ate ku mazzi kyekikuguza ku mazzi olw'okuba oyagala kuzungira mu Kyengera obukadde 8 obwo mbadde nkusaba bukwate weekwate lugonvu tunoonye poloti empigi ojja kuwulira ng'empigi wala naye kankuwa ekintu kino okuva e Kampala okutuuka Entebbe waliwo kilometers 4 okuva e Kampala okutuuka Empigi waliwo kilometers 3 kati weewala jamu ali ku lw'Entebbe tomugeza ku ali ku lw'Empigi oluguudo lw'Empigi okuva e Busega paka Mpigi bali mukola Busega Empigi Express Highway ng'olwo oluguudo okuva e Busega paka Mpigi nga lubedde otagenda kutwala na myaka 4-5 bagenda kubanga okuva e Busega paka Mpigi mu kibuga wakati eky'Empigi nga kikutwalira maximum eddakiika 7 eddakiika 7 ng'oyise ku Empigi Express Highway eddakiika 7 kati ki ekikuguza mu Kyengera ng'omuntu aguze mu Mpigi akusooka e Kampala kubanga bw'ogula mu Kyengera oba mu Nabbingo jamu agenda kukwata wona nga tolina woluwalampirako oli aguze mu Mpigi agenda kubanga aluvuga paka olw'omutusula e Busega n'atema mu ddakiika 20 ng'ali mu Kampala gwe ng'okyali mu jamu wandibadde weekwata Mpigi nga tebannamukaalamya kubanga bamutandise dda weekwata ebitundu nga Katende bw'ogamba nti ogenda kugula maya togula maya mu kibuga wakati nga tunneesobola maya wakati gula maya ng'oguze mu Nanziga
gula maya ng'oguze mu bulwanyi, gula maya ng'oguze mu katereke. You get me? Ebyo bye bitundu byoba otunulira nti oboboga oguze mu bitundu ebyo okubivaako bodo okuleeta maya mu kibuga wakati ekyemaya egenda kuleetera siringi 10 ku 1,500 bw'oba wakagali osobola okwereetawo. Lwaki nkugamba ebitundu ebyo? Bw'ogula ku Masaka Road kati Kampala toddamu kumubalirako kubanga Kampala yafuuse muzibu nage nti nga tolina bukadde 2 kudda waggulu weesonyiwe Kampala aye nawo obukadde 20 ogenda zissa mu Zaala. Kaakati oluguudo luno nga oguze tugambe nti ng'oguze Mpigi oyina trading center oba working centers development centers eziwera 5. Omuntu aguze Empigi osobola okussa business ye Mpigi akuze nnyo. Osobola okussa business yo Katende akula. Osobola okussa business yo Maya akuze nnyo. Osobola okussa business yo Ensangi akuze nnyo. Bw'otassa business Ensangi osobola ogissa Ekitemu. Bw'otagissa Kitemu osobola ogissa Nabbingo. Bw'otagissa Nabbingo osobola ogissa Ekyengera. Oyina trading centers 7 ezitazanyirwako ng'omuntu akoleramu toyina kyomwagaza mu Kampala. Kati gwayagala okutandika hardware lwaki ozungira mu buno obutondotondo obuliranye Kampala? Genda Ensangi, genda Maya, genda Mpigi, genda Katende gule ettaka lyo gy'oba otekera ddala hardware kubanga ebyo ebitundu bikyazimba. Gwayagala edduuka erisuubuza lwaki togula mu bitundu ebiriranye Maya? Edduuka erisuubuza n'olissa Maya n'omanya nti obubuga obwo bwonna obuliranye awo tewakyali kibuleeta Nsangi oba Nabbingo oba Kyengera kusuubula bajjawwo. Olwo oteze business n'abandize Kampala bagenda kukusanga awo. Wazimba mu Maya, Maya mwe muli business yo ate nga mu kaseera ke kamwawe Maya okyayinawo mukisa munene nnyo okubanga ogaziwa kubanga wakyaliwo ebitundu ebyetoolodde nga kilomita ng'emu Maya we bakuguziza fuuti 5 ku 5 ne baziguza obukadde 10 okwesuulako nga kaboda katwalirawo siringi 10. Bw'obuukawo kilomita ng'emu oba emu kitundu oba 2 oba 3 Maya okyayinawo osobola okusanga yiika y'ettaka ku bukadde 3-4 n'osanga afuyiika ku bukadde 2. Hafu yiika egenda mu poloti 4 eza fuuti 5 ku 10 ziterekewo limirako. Naye bino opportunities zino ogenda kuzimanya already ng'oli mu kitundu singa ogenda kunoonyaamu ttaka. Bw'obeera bagenda kumanya asobola obbagula bagenda kuleetera business nga weesetinze. Muganda wange omu yagula ebujuuko nga balabanga ekyalo. Yali ayagala kugula Kyengera nga wabbeeyi n'akwata obukadde 11 n'agula ebujuuko mabegako n'azimbayo amaka amanene ddala gy'ava n'ayingira Kampala n'akola. Mukazi we kye yamukola olw'okuba nti ye akyakozesebwa mu Kampala mukazi we n'amutandikira poloti n'amutandikira edduuka Bulenga. Ndowooza olaba kikitegeeza nti naye kennyini bw'atuuka naga nti nkoyo okukozesebwa asobola otandika bizinesi Bulenga. Yali akyali awo ng'amaze okuzimba amaka ge ebujuuko abasinga gye bagamba nga nti wala ne wabawo neibe yamugamba nti ninayo fuuti zange 5 ku 10 ongula. Namugamba nti siinaawo za cash naye okwata ebitundutundu yali alina ekizibu kya bukadde 3. Namugamba nti sooka ompa 3 obwo n'akubanja n'asasula mpola mu myezi 4 yali amazeeyo poloti eyo. Naye kati gwe omugwira atali mu kitundu ekyo atalinamu na asset gye basobola kwesigisa tewali asobola kuwa opportunity eyo nti nzipa akoze neetaaga onansasula mu bitundu ebyo bijja oledde nga mwoli. Kati bw'omala okugula Maya nkugambye nti bw'ogula Empigi oba n'ogula Maya kudde eyo w'olabanga ewala oyina business omukisa gw'okussa business Empigi wennyini, oyina omukisa gw'okussa business Katende. Waliwo akatundu awo akalala akaddako akajja ne kagwa ku kyebujuuka akabuga kakuze kagira kati. Oyina omukisa gw'okussa business Maya, oyina omukisa gw'okussa business Ensangi, oyina omukisa gw'okussa business Ekitemu, Nabbingo, Ekyengera. Awo wonna wasava. Olwo oluguudo siraba nsonga lwaki oluvaako. Naye oba oluyingira ng'okyali mufuna mpola ngaffe tewali kikuzunziza mu buno obutundutundu bw'Kyengera. Ne Kyengera w'ogamba nti wakuze wenjagala, Kyengera yo gw'olaba yaliko w'obukadde 2. Olinga abuuza nti ogula Kyengera oyagalayo ki? Mu myaka 10 emabega Kyengera wali ofuna poloti y'obukadde 2. Ku lwali okufuna poloti Kyengera fuuti 5 ku 5 otandikira mu bukadde 5 kudda waggulu. Kaakati gwe genda nawe ofune gy'obasooka.
banagenda okubuuka nga gw'omu ku babaguza oba nga gw'omu ku bataka bw'onaatuukayo n'ossayo ssente zo n'otandika okulundirayo n'ova ewaka n'ojja mu katawuni n'okola bizinesi yo ogenda kulaba abakuguza poloti n'abakuguza ebibanja awo ogaziwe Masaka Road mukulaze woba otandikira okugula era ffenna abalina ekirowoozo kiri ekyokwekwatakwata twegulire tuzimbe ogenda okudda ng'olina kwolaga tutandikire mu mayaawo okulowooza tutandikire mu mayaawo kubanga tukyalina room for expansion okyasobola n'okufuna yiika mu maya naye ng'ogibuusemu kilomita nga 2 n'ofuna yiika namba kilomita 2 emmotoka ekutambuza kilomita 2 oba 3 boda kilomita 2 oba 3 ezitambulira eddakiika 10 maximum eddakiika 10 okutuuka ku mulimu gukiina buzibu ki awo bwe tuvaawo tugende ku Hoima Road ono abasinga banyumya Nansana njagala gula Nansana sagala kusukka Nansana wakiri njagala ngaawo Nansana gwolaba emyaka 5 emabega kyali kitundu ky'abaavu era ng'oli agamba nti ani asula Nansana kati ku lwaliro Nansana okufuna fuuti 5 ku 10 Nansana awo 5 ku 10 bw'oba tolina bukadde 5 kudda waggulu bukadde 6 mwesonyiwe naye nga yaliko ku ssente ntono kati ffe tutandika okwesooka bw'oba oyagala kugula ku Hoima Road Wakiso sooka omwesonyiwe Wakiso n'owaawano genda mu Kakiri wakyaliwo osobola okugula ng'okuva e Kakiri okutuuka e Wakiso emmotoka zireeterawo siringi 10 kitegeeza nti sente z'obadde okozesa okujja okuzungira mu kampani bakubira ku Namirembe Road ogenda kuba tokyazikozesa oguze mu Kakiri oguze ettaka eggazi okyalina room for expansion kitegeeza nti otandise n'okukyusa business idea tokyalina nnyo kyeweetaaga mu Kampala business yo yennyini osobola okugissa mu Kakiri business yo yennyini osobola okugissa mu Wakiso business yo yennyini osobola okugissa mu Nansana okukolera mu Nansana tekikwetaagisa kuzimba mu Nansana kubanga abakolera mu Nansana ne bwe nnyumba z'abapangisa e Kakiri batandise okuzissaayo omuntu akolera mu Wakiso nga tannazimbamu ajja kusula e Kakiri bw'analaba ng'ennyumba y'e Wakiso ya mitwalo 25 oba 3 ate nga bamugambye e Kakiri ya mitwalo 20 self contained double room agenda gantekingamu 10,000 luntwalo e Kakiri bw'oba onoonya woogula kazibe ng'onoonya mizigo ku Hoima Road tandikira e Kakiri si wala e Kakiri awo batandise okupaazaawo naye okyasobola okuyingirako munda n'ofunamu akapolotiko n'omanya nti ate naasobola okugaziwa ne bwe ziba nnyumba z'abapangisa gwe zimba ennyumba nga nnungi bajja kujja oyo Hoima Road mukulaze emikisa egimuliko nti bw'ozimba e Kakiri n'okudda awo okyasobola okukolera e Kakiri mwennyini okyasobola okukolera e Namusera okyasobola okukolera e Wakiso okyasobola okukolera e Nansana awo n'emikisa oba okyagiina n'otabuuka na Northern Bypass oyo kati oluguudo olulala lwe luguudo lwa Mityana Road ono ali complicated twasooka ne tumunyooma era kyembadde mbaga nti sooka onoonye wakyali layisi gye tuba tugulako kati Mityana Road bwe twamunyooma abasajja ab'amakampuni gano ag'ettaka ne bagenda bagulayo z'estate bo ne bamukaalamya wagulanga ebujuukaawo woolaba ebujuukaawo ng'osobola okufuna poloti eya fuuti 5 ku 10 n'ogifuna ku bukadde bwalinganga 2 oba kamu kitundu oba 3 naye ku lwaliro waliwo kampuni eyazzeeyo n'efuna fuuti 5 bazigitunda sente meka kati 22 mbu fuuti 5 ku 10 ebujuukaawo kibanja mpola 25 bw'oba osasula kashi 22 naye ng'obuka munda kati kyekikutwalayo nga ne boda tesobola kutwalayo ku bukadde 22 nga tusobola okuzungira wano empigi ne tuyiiya Mityana Road tusooke tumwesonye okubanga abasajja bano ab'amataka baamutambula nnyo okufuna ku Mityana Road kikwetaagisa genda mu Duuma kati bw'oba ogenda kugula emuduuma ate naye batandise okukaalamyayo olina kwanguwa kati ng'ogenda kugula emuduuma kitegeeza nti bizinesi yo gibalire ebitundu bino gyeyagala otandika gibalire muduuma mu tawuni bwennyini gibalire Bujuuko gibalire Bulenga na Bulagaawo tosukkawo koleraawo ng'ova Bujuukowo ova Bulengawo n'ogenda emuduuma mu ddakiika 15 oba otuuseyo tewaba jjaamu
oluguudo olulala nagambye Entebbe Road tumuleke alina kirasi yaabwe nzeyo kirasi mu kaseera kano sijje njogera nayo njogera ne kirasi etandika kati okwezimba oluguudo olulala bw'otunuulira oluguudo lwa Jinja Road mu lwagala naye Jinja Road kankubalira ebitundu bino Nakawa osobola okugulamu poloti nedda Bando osobola okugulamu poloti nedda Kireko osobola okugulamu poloti nedda Bweyogerere osobola okugulamu poloti nedda Esseta wakyagulika poloti nedda Mukono mu tawuni wakyagulika poloti nedda Kitegeeza nti ayagala Jinja Road ogenda kufulumira ddala n'embalala obeere ng'ayingira erugazi mu buyikwe tusigazanga option yaffe esinga eri ku Masaka Road kubanga bw'ogenda ku Mukono awo n'ogula eyo side business z'Emukono ogenda kukolera mu bibuga bigenda kubeera nga bisatu Lugazi ojja kukolera Emukono mu kibuga oba Esseta bibuga bisatu buno obugo bulala bwagaana okukula simanyi lwaki mpozi kati ne Kireka yagenza akyamukamuko naye kati ate okukolera mu Kireka jamu abajja kukwata kitegeeza nti bw'obanga okolera mu Kireka okutuuka Emukono eri gye waggula ewalako kijja kutwalira essaawa eziri mu bbiri wajja kukutama nga bukyali otuuke nga leeti ku mulimu n'okuddayo ddengayo leeti ewaka kitegeeza bizinesi zo oba ozibalidde Esseta ozibalidde Mukono n'ako akatawuni akali okumpi ne wooguze ennyumba yo oba wooguze ettaka lyo so ekibuuzo ekikuzzaayo mu byonna wawe nandiguze poloti wewandiguze poloti gwe wawe oyagala okugigula ng'osinziira ku luguudo we wandigyagadde olina ssente mmeka ekibuuzo ekirala ng'ovudde ku olina ssente mmeka waliwo room for expansion wawe oyagala okukolera weyagala okugula poloti ne weyagala okukolera waliwo business ebyo bwona abissa mu bwongo kigenda kukwanguyira osobola okutwekwata bw'obanga oga nti njagala kuyambibwako wano obusente bwange mbuyina njagala kugula ka poloti naye ntandikiddewa weekwate vibes ceremony events ku lw'emikolo naye nga osobola okugamba nti obusente bwange bwennyina ntandikiddewa osobola okunoonyaako ne twogera ne tukwatagana n'amakampuni gano ne tumanya nti osobola okumpeereza omuntu wo ne tugula poloti eyo gye tuba tulabye ng'ekimuleese kugamba nti ataddeko omukono wano nti nze gundi oba taata oba maama oba abooluganda ne babeerawo ne basayininga ku ndagaano n'omanya nti omuwalabu ne bwakuboggolera akuboggolera lwa nsonga abali ku YouTube ku Lugonvi Show yongera okusubscribinga mukwano abali ku Facebook mwabali nyimwe bali ddala yongera okufollowinga ate n'okubanga osubscribinga ku YouTube yaffe eya Lugonvi Show Vibes Ceremony Events ye company gye nesiga ku by'emikolo bwekola omukole maliriza egukoze bulungi nawe noga nti weewaawo omukolo gw'abantu bange gwatambudde bulungi munzikirize mbagalize bwagaliza akaseera akalungi Sentongo Frederick Lugonvu ge mannya gange olwaleero katukomaawo omukolo gufa nteekateeka kyokka kya nnaku nti teguddibwamu naye okwewala bino byonna weekwate Vibes Ceremonial Events bakunyumisiza omukolo gwo anti omukolo gwo baakugufuula gwa byafaayo balina aboogezi b'oku mikolo ng'okukyala okwanjula embaga ne corporate functions zonna batimba ku mikolo bakola cakes videography bapangisa tents n'entebe bakafule mu kuteekateeka embaga kiyite wedding planning gwe tuula butuuzi olatte ebirala obibalekere Vibes Ceremonial Events basange ku ofiisi yaabwe gali kwoleka ku kizimbe gaggadde ekya Ham Towers opposite Makerere University Main Gate oba kubira omwana wa taata Sentongo Lugonvu ku 0753 985 639 oba 0783 403 492 Vibes Ceremonial Events